obutafaanana nga bulijjo kolona ab'ekitongole kya UMEME ekikwekweeto bakikoze kiro. Bano basoose kukungaanira ku poliisi e Nateete gye beeyawuliddemu ebingi okuli ekigenze e Kabowa, Nateete ne Wankulukuku. Ebikwekweeto bino ebisinga bibadde ku byuma ebikuba obuwunga ng'ebisinga amasannyalaze gaabyo gabadde tegategerekeka. Bingi bisangiddwa nga bisibe ekireetedde aba UMEME okulowooza nti waliwo yabatemezaako, wabula kino tekibalemesezza ne bagenda mu maaso n'okukebera buli kyuma nga beekebejja zi transformer era ezasangiddwa nga bagabba zaggiddwayo ne zitwalibwa. Ekikwekweeto kino kyatumibwa Operation Kombowa nga kyatongozebwa mu kibuga Kampala n'ekigendererwa ekyokulwanyisa obubbi bw'amasannyalaze obadde bukudde ejjembe naddala mu bitundu eby'enzigota. Christine Namutebi yakulembeddemu ekikwekweeto kino alambuludde ku nsonga eno. Waliwo abamu ku bantu abeeyongera okukola ebikolwa eby'okubba amasannyalaze naye nga basinziira kubikola kiro. Kati n'olwekyo tutandise okukola ebikwekweeto eby'ekiro tusobole okubalaba naabo tusobole n'okutereeza entambuza y'amasannyalaze. Procopios Lumu yakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV.